Yes, omulungi ali ku ABS TV nate nkubuuzaako owasiibye otya olunaku olwaleero olunaku lubeera lwa mukaaga saawa ebeeremu mpaka saawa 2 nange Princess Agatha nga kutuusako si program si byangu mukwano gwange ebyo si byangu ekyaddala si byangu naye osiibye otya ali ku ABS TV mukwano gwange oli bulungi eyasiibyeko olwaleero weekend n'osiiba kwewaka nawe yenna olunaku wiiki we yagendedde obubi oba we yatambulidde obubi beera mu bumu fenna bwetutyo byetuyitamu naye nkubuuzaako mukwano bali kutwala we bali kwagala ABS TV we bali kutwekuumirako mukwano gwange wiiki yonna eweddewo ng'osiiba okola osiiba otambula bukomawo okooye tofunye budde bulungi bubeera ku ABS TV kwata essimu yo ogenda ku YouTube channel yaffe osibanga osubscribinga YouTube channel yaffe olabe programs zonna z'ozibiddwa the whole week z'obadde tolabanga oli ku mulimu nawe yenna yeetaaze okulaba programs zaffe ku Facebook genda ku Facebook live yaffe eri ABS TV official osobola okuba ng'olaba programs zaffe zonna ezibeera nga zakuyiseeko omukwano gwange ate YouTube channel yaffe eri ABS TV Kawaala sorry Facebook eri ABS TV Kawaala then YouTube channel yaffe eri ABS TV official ojja kuba ng'otufuna bulungi muddali sana nga lwaki nedda tugenda maaso ne programu yaffe eya si byangu nange Princess Agatha nze mbanja okutuusaako olunaku lubeera lwa mukaaga mukwano gwange si balala abatuteekamu ku nsimbi oba batuteekamu ku ssente be bano abamuhawe investments bano basangibwa wali buddo basangibwa buddo batuleetedde ki bakola ekizigo kya njela habojeri ekize okulwanyisa endwadde zonna z'olususu mukwano gwange tebakola bizigo byerusa wabula bakola bizigo bijjanjaba nsusu n'osigala mu kalayo wadde n'okukyuka wabula nga bijjanjaba obulwadde obubeera mu lususu olina ebirwadde bikutawaanya namusuna omwana wamuzaala buto omuzaala teyeegombesa nedda mukwano gwange batuukire ku namba zaabwe z'essimu MTN eri 0778 31 73 49 0778 ate Airtel eri 0754 ezo namba zaabwe abamuhawe investments n'ekizigo kyabwe kyanjela apologeri genda bakuwa ekizigo olongoko olususu olabike bulungi maridadi sana nga bwe nkugambye batuukirire bakuwa ekizigo osobole okulongoosa olususu lw'omukwano gwange ate ekyenjawulo ekibaliko nti bo si be bano nti bazzeeyo okukola kyokola kinedda baatongozebwa ab'ebyomutindo ate bakuyigiriza nawe yenna eyagala okuyiga okutabula ekizigo mukwano gwange olunaku olwaleero ninako maama gwe tuli naye gwe twazze gwe tutambula naye gwe tutambudde naye olunaku olwaleero yakeera ku makya nankubira essimu nangamba mumbejja njagala kwogera naawe ninamu obuziba nkubiridde ebbanga ddene ne mugamba bujja kukya ku makya nkuwe chance ojje oyogereko n'abantu baffe abalabi baffe aba ABS TV mukwano gwange ojja kwongera ku ddoboozi kuba eddoboozi yotunyo amanya gaffe mukwano amanya gange nze Nakibirige Harriet. Nakibirige Harriet oviiridde wa? Viiriddeko Buloba. Njogerako nnyo. Viiriddeko Buloba. Harriet wakeera ku makya n'okubira essimu nsonga ki nga sinatuuka wala oli mukyala mufumbo? Siri mufumbo n'abaana nze mbeera birina. Olina abaana? Olinawo taata ne maama? Bonna baafa. Tolinaawo? Oli mukazi muki? Muganda. Oli Muganda yennyini? Okay. Kati ensonga ki esinza okuleeta ku ABS TV? Ensonga esinza okundeeta wano kanjagala bannaaye banyambeko. Kyendiisa abaana oluusi kibula baneiba ne bampaako n'ebyetaago siina era bulungi. Njagala otandike awo kyoyogedde njagala otandike ddala ku lugero bwe baakuzaalira. Banzaalira taata bamuzaala omu taata maama yasooka okufa n'atulekawo muzeeyi waffe era twali tukuzeekuzeemu ne muzeeyi waffe n'afa nenfuna omusajja nenzaala omwana asooka nenzaala owookubiri yandeka ng'omwana wa myezi 9 omusajja n'abula okuva na luno siddangamu mukola ki kumulaba abaana era nentoba nabo kati nenfuna oyo yafa accident nali muwadde wa mama wange muto kati we mumuwa ani yafa accident? omwana wange gwenzaala era yali yenkana ki? myaka 6. Kyajja kitya? Yali agenda ku ssomero mwaka oguwedde
kati nali mu kyalo ne bankubira essimu nti omwana we akoze eki afudde omulambo tukuleeta omulambo ne bakuleeta mukadde tumugamba omwana ono tubadde tusaba amukoonye amuziike buti bulungi yanziramu kimu naŋŋamba oli mulamu wange sobola mukola ki kumuziika bulungi kitya tekitegeeza talina kyeyacontributinga adde n'ekimu talina kati bwe nagendayo kima ebintu n'ateekako abasirikale baagala okukola ki okunkuba emiggo ebintu by'abaana byonna ne bisigalayo biki bwe biti era tebalina kye balina bannayiba bampaako ku ngoye ne bambalako. Kati njagala kumanya bulungi ku mboozi y'omwami we eyasooka. Omwami yasooka nali era olubuto nalufunira waka nenzaala olusooka kati nenziramu ne mufunamu olubuto olwokubiri nandeka n'omwana nga wa myezi 9 kati okuva olwo omwana alina emyaka 8 sittangamu mulaba. Kati eyo motoka bwe yakuba accident yali owokubiri oba baali bazaalibwa wamu? Yali wakusatu taata we yali mulala je. Kati kambuuze omwana oyo bamuziikawa? Naggalama. Ewabaani? Bamuyita mukulusiku eyama baziika omwana oyo. Kyembuuza bamuziika ku busezaala oba ewamwe ku buko? Bamuziika wabu w'omwana. Ewaba w'omwana bakkiriza ne bamutwala? Bamutwala. Taata we yabeera wa? Abeera Naggalama eyo naye nali muzaddemu omwana omujja siti twayawukana. Kati ate ono taata we namusanga nga muzimbe yansanga ku kkubo n'antwalako. Era musajja mugonvu naye we yamala okunfunisa olubuto ne yeekyanga kyange. Kati nenkola ki? Nange tonsesa mukwano gwange. Nentoba n'omwana, nentoba n'olubuto. Oyo gw'otwogera gwe gw'olina? Ono gwe nnina nentoba n'olubuto. Bwe nazaala ne bamukubira essimu ne bamugamba mukazi we azadde ali mu ddwaliro yantegeeza kimu. N'abeewaka nabo tebannabafuna kyakulya ate mu nsawo nninamu emitwalo emeka? 2 era teyampa buyambi. Nenkomawo ewaka bannange bansonderako ku busente nembeera nga nkola ki nga mbeera n'omwana ono. Kati nga n'obulwadde bwange obukola ki? Obunuma buli we ŋŋenda emmanju ekintu kiri kivaayo baŋŋamba nti nno emisuwa gyetaaga kulongoosa naye nga sirina buyambi. Kivaayo kitya oba bakiyita batemeeme? Si mmeeme kubanga ngenzeeko malwaliro wonna n'eddagala egganda baŋŋamba kyetaaga kulongoosa emisuwa giri gyazibikira buli we ŋŋenda mu ddwaliro. Era bwe mba simize ku ddagala sifuna bulamu. Kikuluma kitya? Owulira munda ng'ekyenda kikuluma? Waba wannuma okukamala. Era bamala kunkuba kumpeke ne kumpisomesa okampewererako. Bwe mba sirina ssente awo ne nkafiiramu. Kyokka oludda bw'ondabikira ng'ali olubuto? Nagendayo ku mulimu gye nali mpoota nenfunayo omusajja ng'angulira ku byokulya engeri n'abaana bange waka gye bali tebalina ki kyakulya omusajja nankwana. Nga yalabira n'abaana? Kale ng'olw'omu yandaga ku ssanyu ng'akola ki ng'alabirira ku baana. Kati n'akola ki n'afunisa olubuto naye omukubira ku ssimu agamba olubuto ye talumanyi. Lwaki maama wange obeera tokozesa family planning ng'omaze okumanya embeera eyo eriwo? Yajja mu mbeera nga simanyi oba naye bw'atyo. Nedda mukwano, tewali musajja nti oyo bw'atyo oba ono tali bw'atyo. Kigaane kikkirize. Kati ye bw'omukubira agamba ki? Ti ye olubuto talumanyi. Oyinza okukkiriza nti tumukubira kati ku mpewo oba tokkiriza? Essimu gye nali nina baagibba eno naakagifuna bufunyi. Toyinaamu namba ye? Sirinamu namba ye. Tontakwata nnyo ku meeza tukwate ku meeza tuluterere. Kati ate taata w'oyo? Taata w'oyo gy'ali naye era tamuwa buyambi. Kyembuuza mu babbaawo bonna tolinamu yadde n'omu gwe tusobola okukubira wano ku mpewo ne twogera n'enze ne njogera naye? Sirina essimu eri baagibba kano naakakafuna bufunyi era ninamu enamba ngasa. Omulungi tukyagenda mu maaso ne puroguramu yaffe si byangu. Omukyala ndowooza muwulira byabwe mbadde njagala olwaleero era nga puroguramu endala bwe zize zibeera nti oba nfuneyo omwami gwe nkubira naye simanyi oba maama obikiridde mwami? Si kumubikirira essimu munnaaye baaginzibaku omusajja yajja gye twali kuzimba nangamba yita nteekeko eya tayimu nina gwe njagala okukubira essimu yange nengimuwa
essimu n'agitwala ne ku mulimu teyadde okuva olwo siddangamu omulaba ne layini zaamu n'azitwaliramu sibbabikirira kuba tebalina kye banywa. Wali opoota? Nali mpoota nfunira abaana ekyokulya kuba oluusi baneiba bampeereraako ku mmere ne babanyambirako. Oyo oba abasajja obalaga obwenzi kyova olaba bakugamba nti ze sikumanyi. Lwawo nga neekuumye naye kijja buzi kubanga onoonya ssente y'abaana zakulya jasiti ng'oluusi bakutunuulira tebalina kyakulya. Kati ye nannyini lubuto olutanazaalibwa akugamba talumanyi? Angamba talumanyi kuba nesaawe ne bangamba kuzaala sirina wadde kintu n'ekimu wadde kagoye wadde kakimu ndyawo bwentyo. Abaana bo bonna balamu tebalina bibavuma? Abaana kuliko omulwadde w'amaaso mbadde munyigizaako munno. Mu maaso go kagera mululu. Ozi nekyo ekirwadde kyange. Ekirwadde ekyo. Bannange. Kati tugenda kutandika ku taata w'abaana abakulu. Ewaabwe omanyiyo batomanyiyo? Ewaabwe manyiyo lyantonde naye nabo tewalina buyambi nabo bakubira bagamba ffe tetulina ssente. Tewalina buyambi ate saagala suula abaana bange ngeri muzeeyi wange gye bamuzaala omu. Kati ate addako oyo yagenda? Yagenda. Kati ate addako ye kitaawe ye yakola kyo omwana yamundekera era nze mulabirira awo kuba saagala suula abaana bange mbeera ngeri gye twayitamu naffe ngamba kantu benaabaana. Kati bonna Katonda bakyakuwadde abakyali abalamu bali bameka? Abalamu ninawo 5. Sirika ngenda kuwa chapati. Sirika bagenda kula chapati. Sirika bagenda leeta chapati. Oba muleka agende. Gende wa mama oli wa pale sirika bera. Sirika takoona nyukka n'akantu koyogereramu kano kazindaalo koyogereramu. Bannange nanti nze mu my program zaffe bwetyo bwe ziba mbeera namu n'abaana. Ninamu ensonga gye ntera okunenya abantu bange abalabi bange. Naye mama wange nawe ngenda kunenyaamu. Manyi lwaki? Edda mukwano. Ndi mukyala. Tolina kyoyitamu kyesimanyi. Naye family planning mu government hospitals za bwereere. Za bwereere anti engeri gye nafiirwa omwana wange ne ngamba kanzire munzaale ngati ng'omusajja engeri gye yajjamu ate yasooka nannyambirako ku baana bange nga bambeerako okuna ne ngamba kankubuulire kino mukwano gwange. Tewali abasajja nze kino siba nkibagamba bw'olaba omusajja asoose n'akukola ekintu kyekimu n'owookubiri bambi weesibe. Olina obwajja ng'akulimbalimba atya mala naye at least omwaka n'okusembayo ate nakyo omanye nti kw'onooba omuzadde ogenda kwefaako wekka. Okimanyi ekyo mukwano? Kati abaana singa n'oli omulamu oli yagenda nti akyaliwo bandibadde baana 6 mu bataata 6 si bwe kiri? Bannange bakyala bannange tufune ekyokuyiga bino ebintu mbibagamba sigamba mbubaki nze kambabula embeera gye muyitamu ngimanyi. Embeera nnyo n'abakyala ngimanyi yinza oba ng'emu tentuukangako naye ngimanyi. Naye omusajja bw'ajja mu butuufu n'olaba asoose nga kyekyo ebyokumwagala si kibi naye government hospitals zituwa family planning ya bwereere. Kyemanyi ekino bayinza okugulisa ekitabo kya nusu 5. Kati nze gye nva wala eddwaliro liri wala ate olirumba mulago. Family planning ogiraba waliyo ez'emyezi 3 waliyo n'ez'emyaka weevaamu olu. Kati bw'oba ogenda kuzaala kati eddagala tolinywa ery'olubuto mukwano. Mama wange singa ku mungu ezo kuyenga ku ddagala n'abako tonaba kugenda mu ddwaliro okukebeza bikisinga. Tolina ssente naye mukwano kino kiri ku bulamu bwo. Kimanyi nti oyagala nnyo abaana bo naye okimanyi nti bamaama bangi batuuka n'alemererwa n'abanga tasobodde kukuza baana lwa mbeera. Okimanyi nti buli muntu buli bwakoma okuzaala nga ofuna embuto bambi nga tolina buyambi otuuka omukyala n'onafuwa. Onafuwa buli kadde neraliikira nga mba mukama nyamba simanyi.
Lwo olubuto luli litya mbeera ki gye lulimu muli? Luzannya bulungi. Terulina buzibu? Lwa myezi 8. Ekitegeeza osuulirira? Lwa myezi 8. Ozaala bulungi, ozaalira malwaliro, ozaalira waka? Malwaliro. Kati njagala osabeko ku buyambi kw'abalabi baffe aba ABS TV. Bannaaye nsaba buli muntu alinayo kyalinayo antaaseeko kuba embeera gye ndimu si nnungi. N'obulwadde obunnuma obwo bansaba ssente naye sizina ezinnungu. Baakusaba ssente mmeka? Nagenda bansaba akakadde kamu n'ekitundu naye nenoonya kyentunda nga sikiraba. Nensalawo okukoota ate nga z'okolawo z'oliisa abaana. Kubanga tekuliiko mwasiizi. Saba obuyambi ayeekubira endulu munaye. Naye essaawa eno ne mbagamba nti nzaalira wano sirina waddikako ye waddikaki wadde kikumi. Zino ezindeese wano nfa kuzeewola bwewozi. Bukya ofuna olubuto lwo tewaddamu kukola? Siddanga nkola naye kati emirimu tegirabika buli muntu gw'ogamba emirimu agamba tewali kubanga ki obulwadde bwajjawo bawoza tetulina ssente. Mirimu ki gy'osobola okukola? N'okulima nkusobola kuba saasoma kiri awo. Ng'okoma mu kyakumeka? Mukaaga. Senior 6 P6? Kya mukaaga. P6? Omulabi waffe omulungi ali ku ABS TV Mukwano, era nkujjukiza nti teweerabira munnange okuyamba abantu baffe mu pulogulaamu yaffe ya Sibyangu. Era ekiba kimusitudde ne kimugjeeyo gy'abeera Mukwano kubeesiga n'atwesiga ffe nga ABS TV ate era n'asigala nga yeesiga nammwe abalabi baffe nti mujja kusobola musitukiramu omuyamba. Kyemmanyi bangi abagenda omuneenya nti lwaki yazaala. Kati ssaawa zino totunuulira mukyala naye tunuulira abaana b'alina. Abaana babadde bangi naye sisobodde okugamba nti bonna ntuule nabo mu studio. Yandibadde n'abaana 6 naye omwana omu Katonda yamutwala, mmotoka yamukoona n'agenda bw'atyo. So n'asigaza abaana 5 ate n'ekirala ndabeera alinga ali lubuto muzito. Mbadde nsaba gwe yenna alina kyalina situkiramu tusobole okuyamba omukyalo ono kubanga embeera ye gy'alimu naye mugiraba si ye nnungi, si ye yeeyagaza. Angambye nti ennyumba gy'ali bamubanja bamufulumya, kwegamba talina waali. N'ebino ebya COVID singa tebiriiko n'abaana singa bali mu nju nga batudde. Mukwano gwange situkiramu ekyo na ky'oba olina tusobole okuba nga tuyamba omuntu ono. Mama wange omanye enamba yo? Nga bw'aginoonya nkusaba gwe yenna situkiramu nekyo ky'olina tusobole okuba nga oyamba omuntu waffe. Si yali mu mbeera ennungi, ali muzito ate abagambye alina n'ekirwadde ekyo. Sikimanyi, mbadde sikiwuliranga bulungi kuba agambye nti alina obuzibu. Nti bamugamba alinako ku bitundu bye ebimu ekyafunamu obuzibu. Gundi yazibikira amanyi okera ku makya nga yazimbye tasobola kuba ng'agenda manju. N'abeera mu nju okumala wiiki nnamba bw'atafuna mpeke tasobola kuba bulungi. Enamba eri etya? Yes, enamba y'omukyala yeno eri 075353943 0753339 yes 0753539 is it 0753539 enamba y'omukyalo ono we yena alina ky'osobola okuba ng'ogenda situkiramu omuyamba. Muyambe kuba mutuufu embeera gy'ali musi nnungi. Nkusabye nti ssaawa zino muleme omuneenya nti lwaki azaala buzaazi. Wabula tunuulira amabujje g'alina. Alina abaana kati abaliyo 5 n'ow'omukaaga we yajja. Agambye n'obwagamba nti ssaawa zino olubuto lumulumye talina yadde n'ekyo. Kati weŋŋambira gwe yenna atulaba. Olina ngoye, olina kyakulya, olina kasente, olina ky'olina kyonna. Situkiramu ojje tuyambe omuntu ono. Gwe yenna ky'olaba nti tekikyakuyamba. Tukwegayiridde. Kubira ku namba y'essimu eyo gy'olaba eriko Princess Agatha. Obindeetere wano ku ABS TV. Kyonna ky'olina. Baafu, ngoye, kabigoye bw'abaana, kazibe ngoye z'abantu bakulu. Situkiramu obindeetere wano ku office yaffe Kawala wano ku ABS TV. Gwe wonna w'ova osobola kubuuza ku kya Pastor Yiga.
mu nsi yonna kyemmanyi obuuza ku kya pasitayiga bajja kuba nga bakulagirirawo jangu tuuka bw'otuuka buuza omukyala gw'oyita Princess Agatha oba eyo ennamba gy'olaba awo eriko Princess Agatha ojja kuba nga osobola kuba nga ontuukako bulungi tujja kuba nga tubituusa eri omukyala ono n'ekyatuddukirira abaana maama wange abo abaana b'olina singa okyakuma ky'olina agamba oyagala kujjako ku baana agende abalabirire eyo nga tayagala gw'oba obeera nabo yagala balabira ng'ali nabo osobola bamuwa obawaayo omukulu gw'olina ali mu myaka emeka 13 kati oyo akuze mu kimuwala mulenzi muwala mulenzi ninamu ono yekka ono mulenzi ng'ate ayambadde ekiteeteeyi mulenzi talina lukoye talina ngoye ensonga lwaki ayambadde ekiteeteeyi bambi omulungi ali ku ABS TV ekyo mukiwulidde bannaye kyala atuse n'okwambaza nze obwedda muyita baby girl naye lwambeera aga nti waliwo na lugoye ayambadde engoye z'abanne abawala sobola okujja bambi embeera eyo si nnungi nkusaba gwe yenna nti gwe ayagala okunenya luvannyuma naye situkiramu n'ekyolina kyonna tuyambe omukyalo ono muzito essaawa yonna asuulirira okuzaala bamama bange baganda bange abali babaddeko abakyala nga nze oba omukyala yenna abaddeko mu kiseera ky'okuzaala omanyi kyekitegeeza ng'obuto lwa myezi 7 naye nga tonna yadde n'ekiveera kyolowooza genda mu ddwaliro tusitukiremu tusobole okulwanirira obulamu bw'ono maama kati okutaasa obulamu bwa maama tuba tutaasa bw'abaana kuba bano abaana bato bakyetaaga maama yitirako enamba y'essimu gy'olabawo wansi mukwano kuba essimu ng'olina ky'ogenda tuyamba mukwano okusaasira si kibi naye yitirako ng'ogenda kuyamba abantu baffe betuba namu puroguramu ya sibyangu naffe ngaffe ABS TV nange Princess Agatha nsinze ngenda okuba nga nsooka okusitukiramu okunoonya oyo omukyalo ono gy'abeera n'okulaba kiki ensobola okutandikirako mmuwa naye naawe omulungi waffe yenna ali ku ABS TV situkiramu tusobole okuba nga tuyamba omukyalo ono badde njagadde nnyo kwabo abbaabo b'olina bali 6 ompeeko ennamba emu mbeeko gwe neemalira kwegugga sajja yajja n'angamba mpaako nteeko ya tayimu esimu n'agitwala naako nakakagula buguse yazitwala n'akubba ndabini zonna ezaalimu n'azitwala tufe kuba omunaku tekya omusajja oyo naye omubbi yagenda okulaba nga mu bantu bonna beetoolodde ono gw'alina okubba abantu mwenna balina abamanyi nti olinako kitono ky'olina kyonna ky'olina ekitono n'ekinene ky'olina situkiramu tusobole okuba nga tuyamba omuntu waffe ono so okuba nga tuyamba omukyalo ono nkwegayidde nkusabye busabi situkiramu so okuba nga tuyamba omuntu waffe ono nga bwe mbagambye nti enamba y'essimu eyo gy'olabaawo osobola gikozesa n'oba nga oyamba omuntu waffe gwe tuba tukyazizza mu puroguramu yaffe eno si byangu kati tugenda kusooka tube nga tuwummulamuko tugenda kugendako mu bulamu bwa bakama baffe naye mu kitundu ekyokubiri tugenda kudda n'omukyalo omulala tugenda kuba nga tukomyawo omukyalo omulala nga soono kati gwe yenna anaasobola otuwa obuyambi amannya go maama nze Harriet Nakibirige gwe yenna alina ku kyosobola otuyamba ng'ogenda tuyamba kuyamba omuntu waffe ono situkiramu mukwano osobole okuba nga otuyamba katugenda kuwummulako mu bulango bwa bakama baffe naye mu puroguramu eno yenyini ekitundu ekyokubiri katukomewo n'omukyala ate omulala nga si ono naye ate tumusabire ku buyambi tulabeyo obulamu bumutambulidde butya tova ku ABS TV tukyagenda mu maaso